kale balamusa kumena bali kumukugwa Desiro Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mutala manje mwe bali kubanga ate mutulaba n'okutuwuliriza ewawo n'okutugoberera kama tukobaza kubanga oli mulungi kitibwa kiba kikyo n'amatendo mwe mutukuvu kyangu tulungamye mu Kristo Yesu mwanaka tumwe tusabidde amen bamusa kubanga ya balamusiza kumwe namwe nabe kumira ku Still Hope to AJ Media Africa for Jesus actually Tish wamune testimony mukola kyama nnyo kutugera mu Kristo Yesu. Kale nakola lero tugera kutunula kye bayita Cross Road Altars. Vunula. Ebyo by'omasanganzira. Evil Cross Road Altars. School fees oba muri olabi. Olo wakuba nti eno chano ya abalya fees. Anti era munayi nayo sa. Zatuvunula. Tuli kwogera ku byoto by'omubi ebisangibwa mu masanganzira. Oba ebisangibwa awasisinkana enguudo ez'enjawulo mu kifo kimu. Enguudo ez'enjawulo. Nga zisisinkanye. Luno luva eno luva eri naye awo owezisisinkanira awo abamu muzitazi junctions roundabout n'ebintu ebirala no matter tamu gy'okozesezza naye katukozeeko kubanga tugiwa erinnya amasaŋŋanzira. Naye alabika nga atalya fees gwe. Namulya? Namulya. Fizi ye yaliibwa. Ku bitundu 120. Era kale. Kati abiri gembera wano n'okuvunulira abooluganda. Nga nange muntu alidde. Kakati mu masaŋŋanzira omwo tubamu ebyoto. Masaŋŋanzira ebyoto eby'omubi. Pulira. Ebyoto ebikyasinza okutigomya ebitundu. Ebikyasinza okutigomya ebyalo. Pulira. Olaba kyalo obutaggwamu muze. Agamba ekyalo ekyo. Pulira. Tamivu beerere. Ekyalo ekyo kyabanywi balujuuju. Pulira. So kubaako amasaŋŋanzira era kyemanyi nti buli kyalo okusangako agasukka erimu. Ekyo kituufu ekyo. Nguudo wezisisinkanira. Kati awantu awo omulabe ye yeesooka n'abeerawo buli awali amasaŋŋanzira waliwo ekyoto kya Setaani. Pulira. Zabikugamba nabyo afe tuba tumanyi nguudo ziyita mu buyisi muzizimba naye yamanyi ekyama ekiri awo. Awo mu simple terms mu luzungu bayinza okugamba ati destiny point. Awa connectingawo gundi amagenda ag'enjawulo. So people from different directions bajja mu kitundu bawe nerabira Obuganda bajja mu bajja mu kitundu. Kakati amasaŋŋanzira ago omulaba agakozesa ebintu ebyenjawulo. Pulira. Era benza okunyonyola gwe omusabi omanyi ki ky'olina okubanga otaakinga oba olumba. Kiba kyakabenje nnyo okuyingira mu kusaba. Pulira. N'okulumba nga byolumba tobitegeera. Kituufu. Kiba kibi nnyo. Ojja kukubwa. Mulabewo ne wabanga munafu atya naye ng'akusinze pulaani waaka. Akusinga. Akukuba. N'akufukamiza. Akukuba bulungi nnyo. Pulira. N'omugamba gusinze. Okitegeera. Amasaŋŋanzira ago nali nga kyakolera omulabe yagakozesanga ebintu ebyenjawulo. Pulira. Ekisookera ddala bloodshed. Kuyiwa musaayi. Amasaŋŋanzira agasinga gayiwa nnyo omusaayi wagwawo nnyo obubenje. Ekyo kituufu. So awo ateegerawo era wabulawo ekyoto ekisaavinga okwetoolola ekyalo ekyo kyonna oba ebyalo ebyo byonna. Eba serving point. Tapping. Tapping. Point ndala ate. Soke tuddeyo wali. Bloodshed. Wakawako bwekizikiza tebuyimirira awatali kuyiwa misaayi. Emmere yaabwo. Pulira. N'obakako bwa Katonda tebwaliyimiridde singa omusaayi tegwayiika. Kyo kituufu. Gwa Yesu Kristo. Naye kasita gwamala okuyiibwa gwasiiringa byonna
the beginning and the end of sacrificing animals, humans, birds. Nti entandikwa n'enkomerero y'okusaddaaka ebisolo wamu n'ebinyonyi. Ebisolo, binyonyi n'abantu. Yesu yakigala. Tukkirizibwa. Pulira. Wadde okukanga ekisolo okukigamba nti ngenda kukusala. Wali omusaayi gwa Yesu. Ate okkirizibwa. Mpulira. Buli omusaayi gumala. Kyagwa. Tegugattibwako kantu konna. Pulira. Kati nobaka okubekizikiza we butyo. Nti awatali misaayi alina bwe tebusobola kuyimirira. Kubanga bino ebintu byakozesa fallen angels, demons, evil spirits, zonna zibeerawo lwa musaayi. Pulira. Naffe twali tukola nga buli wuggwamu amaanyi ez'olumbya kanisa bakukubye bakwambudde ng'okufuna amaanyi amalala olina kuyiwa musaayi. Eringa principle yammwe. So obwakabaka obw'ekizikiza omusaayi ye front weapon. Nti kyekyokulwanyisa kimukulembeza. Pulira. Bwe baba nga tebaguyiye baba banafu ddala baba tebasobola. Naye ate obeera ne Kristo ne baguyiwa ne bataguyiwa kubanga akunamira muzibe. Nti oba anaakulaba ate kale onooga muzibe labayo okukunamira wali kyagenda kukola ki kulaba. So eyo point wabeerawo ekyoto. Ekyoto ekyo kibeerako foreign angel. Kubeerako malayika eyagwa yabeera ku kyoto ekyo. Yabeerako 24/7. Tavaawo 24/7. Pulira. Nsokola abawakazi amakanisa abantu ne basigala ewaka. Ne basigalayo. Nsokola okukola crusade. Mba nesoke kubamu. Pulira. Buli ote mukola crusade nga gwaka. Naye gubeerawo. Musazeewo n'etonya wiiki. Era oyogera ng'etonya olumusi ku kyalo kyammwe wokka. Byali bitonda bwaze ne bugira ng'obufuzi. Bwawandagalidde mu kaawo. Naye mwannoto. Yatonye. Tegede. Ate ekwata mu kaseera crusade mwetandikira. Pulira. Wano nga tennabawa bwakapereketa. So awo wabeerawo. Abeera ku kyoto ng'aseesa. Tavaawo. Kale ate kyekyoto source of information. Mawulire. Tugeze nga basindisa agent ku kyalo kyonna mu kitundu ekyo. Sitaani akolera ku information. Njagala okimanye leero. Takolera ku mbu. Simanyi mbugundi. Alina kuba konkoshua. Yabirekera balokole. Ate fe abalina otambula ku mazima naye ffe twabivaako kati twadda mu mbu. Ate embu zaffe ne tuzifuula yes kituufu. Mbu n'afuuka ye. Kati bano ba agent okukola missions be successful. Pulira. Balina okufiidingirwa amawulire. Pulira. Tugeze bakutumye ku kyoto bakutumye ku kyalo ekimu kulumba ekkanisa emu omulokole omu. Kitegedde. Kati ekyoto kiri responsible. Pulira. Okuba nga kikuwa details zonna ez'ekifo ky'ogendamu. Be bakuwa gundi zonna. Fayiro y'ekifo ekyo gisanga okwo. Kuliko ekkanisa. Pulira. Sala emirundi weegiti. Musumba wayo ali waati. Naye w'oyita wano omukutte wano munafumu. Ebyo byonna babikubwa. Omuzungu gy'ayita beesi. Nti eyo ye beesi ya gundi eryawo. Ezo ziba zi saabu beesi. Saabu beesi. Pulira. Bwanga bu embassy. Ka embassy kaabwe. Kamanyi nti eggwanga lyatuwe liti kake kalina information y'ekyalo ekyo. Kati kitegeeza ba spying spirits b'ekyalo amawere gonna bagatuukizaawo. Balipotinga wali ne balikodinga. Nti munnange nno ekyalo tekijja kulaakulana. Ensonga eri emu. Pulira. Tulina okukipinga abalogo nga bali active. Oyo mulogo ne waafa. Tumekinga sure agenda okufa nga trainings omwana we. Obulogo bubeere nga bwansikirano. Nga bwe bannange. Mpulira. Era bw'ojjako ng'oli mupya. Information eba yalinkinze dda. Wali wazze. Naye si
abe mwangu tategerekeke nga nabo basindika information eri ku head office mpulira tusindikireyo twetaga baka ako wali akazawana katandika kanisa kamoto mulio pulira ati nga bakusindika pulira ng'otuuka nga bakuwa ono yegundi kanisa weti yavudde wano okujja wano eyo gye yava ina emisango wegiti yakolayo kino ebyo tovola nti ogolaba nga bintu bizuukuso epasamu information yonna baba nayo kati bakommunicatinga n'erigye ku kyoto gyeri gye wali bayina kwebuuza nti ate omusajja yafa yiiri tutegeera tutya nti oyo yava eri yakolayo bino na bino ekyoto wuuli kikonekitinga n'ekyoto kiri gy'obadde wafa butuka baba feedinga information mpulira nabagamba ojo kimulemeseza wano kino era we munaakola ekyo naawe ajja kuddukawo mitsinde so sitaani awatali information takola alina okufuna obukakafu akufunako in and out munda nebweru weak points zo zonna nezibeera wano mutanuze pulira kunyenyamulala pulira okitegedde so awo bagabirawo information ebyoto amakaliza galina osaba okubizikiza okubisayilensinga pulira waliwo otuuka nga junction emu almost buli lunaku awalwafa mu junction buli lunaku wabawo accident wadde tese muntu naye nobeerawo at least nga amakaliza mwegali omu gasirise awo twamanyirirawo awo kattiro ako kattiro bawawo n'erinnya ako kattiro bamutumawo kattiro wafunira accident n'owona olina katondawo wasumatuse kali kattiro naye ekyalo kyonna kikola ki kimanyi obula bawoza kimu gavumenti teekawo amps niwe baziteekawo era zijja niwe baziteekawo pulira gavumenti omutaddewo sign post wali waliwo amaanyi motoka wezijja agafuukuuka wali olabyeko tsunami nga wabeera gafuukuuka awo oliva ne bamuziba nowe ne bamuziba nemwemutakamu ekimama okakana nga mwesekudde ebyo bayita cross road evil altars for bloodshed feeding information tapping point kiba kifo bano abatumiddwa ababaka webanga ali ku mission nga giwunye wali wakuba kino ono beera newona egiwunya n'okuya DPC w'ejjinja Yesu afande nti bandi bubi kiri bubi ali baba balina bijambiya bana nyundo asajja balina mundu zira ate envuga gye zivuga ndala mukko tikatujje oba otapinze olwo omaze buyambi rescue team pulira bakuba nti bayinza okujja ku ttaano eja ne basiba obugoye muvayo baliwa wabakubidde ku musanvu nyambulagane bannaye kati information gyowa afande webanga gyomuwadde ennene nga naye akubawa ewamusingako eri ku headquarters bannaye lutalo polisi yange tegenda malako mutuweereza ebibomboola pulira je ngejja mumuseo mwewe kiri nje gye twagenda wantu nga taasobole ng'akuba wano bano bagalala nga tebisoboke nga bakonekitinga ku ebyofiisi nti eno biganye omwana yeetaga rescue akubeera bwetuuka mangu yabati express nawe balosebwa ebigaana bitera ne bigaana nzirawo olumbi olawamu nga baaba tosimatuke nga neresiki bagikubiramu tosimatuke pulira so ekyekifo ekisema nti it's a ritual area bakoyawonya ebyobulogo abantu beyambulirawo okweyambulula okumusabisa namugamba gwegenda mumasaŋŋanzira noonya awali amasaŋŋanzira naaba
Nyo bova otambula chenyuma nyuma. Togeza no tuna jova. Oba jo tunudde guti gwogeno tomera. Tomera ogosi tukoyo yongereyo. Mukama Katonda. Bonya. Ate no nakutana ngokute mu direction. Nga maso ali yakadiba. Ugabuzi. Inagenda kugenda. Ateka. Teri kutuna jova. Kati bantu bangi beyambululidde mu bifo ebyo. Ebifo ebyo tuva tubagaba mutambule n'ebyoto. Be moving older. Ekyoto ekitambula. Ogenda sisinkana n'ebyoto by'omulabe bingi. Segede. So buli ekyoto kyo ekibanga kinafu ne kisisinkana ebyomubi bikyambala. Ate bagamba yatomedde ebintu. Yatomera ebintu. Wali otambula n'ogwa mu nkambi y'omubi. Nekuyonka. Nekwambala. Ne bafuuka nyumba. Ne mufuuka kyekimu. Kati kyova tubagamba nti bina n'ekyoto ekitambula ekiramu muggwe. Tomala gatambula buwo kyo ngoli. Bino ebyoto by'omulabe byo bijja kulikogona tolina bigamba nzija. They will feel the presence. Nti waliwo ajja omulala. Another altar. Powerful. Era bijja kwekweka. Ndikasoka tuyite muviro mukuru gwe osigalawo n'osigaza obulamu bajja kwokya nga tosabe na kusaba. Manya abantu to deal with altars. Bamanye rikata yamazeketerere bobo shandarararara nakuba ebisege pora bobo shanterebo nakaba nakola amaloboozi robo tulafuwa microphone. Iye kiyoto kiba kikanga okiwulidde wekitulika n'otulika ebibuukabuuka nga tunyumidde leero naokana bulungi. Miza yakwebaza ebyoto badiringa nabyo spiritual. Unotuka ku level nga otuka butusi wantu ebigamba jambo safe katuveewo nti mukulu bitawo na presence gy'olina ndala mukko tebisobola kugoberera oba kusigalaawo. Kati otuka ku level nga tewetaga ate kumala kuzibirira tibona olabanga naliwo ebyoto kangendeko ku nsonda emu ya neighbor y'essomero linnya erya Yesu banowampisa waliwo ebyoto bindage Mukama era kenaabiraba osindika omuliro gwo mu linnya erya Yesu Mukama bindage Mukama bimbikulire ebyoto ebiri wano weba tebiriiwo Mukama nakyo nkitegeere. Oganda ebyoto ebiri ate omugamba nti Mukama bimbe. Bantu basabawe batyo gundi ando byokusata babisobola tababimanyi bamikisinda singa mbirabako bulabi kya kundaba faya niko faya tonabira ogambye okulage aye nayo andi kati kawole bikagunsokeyo okubuukeyo level nga wotuuka butuusi wooti muggwe munda mu kyoto saala etokota munda muggwe saala ewa n'omumwa tegwogera naye muggwe munda gamba ako katutama twalako mizimu gikutte bantu ano katutamaako anti osaba ginoonya gyokutandikira girabawo tewali agidda mu katutamaako tujja kukakolako naye nga gyagezaako byagaana pulira. So rituals bantu bangi batomedde ebintu mu masaŋŋanzira nebyonoona obulamu bwabwe. Kituufu ekyo. Buyinza okulaba nga amasaŋŋanzira ebingi ebiri spiritual ebiri mu kifo ekyo buli omu aleeta muddagala n'anaabirawo n'ayogererako ebigambo n'abirekaawo n'agenda omulala n'ajja abaana bamwe babuuka nga bagenda kusomera ku makya omwana alina desiti ogalawo omwana tategeerekeka tulina okubanga tuli basabi. Kituufu nnyo ekyo. Ebintu bya sitaani wonna we biri biba akitiivu tebisirika. So amasaŋŋanzira ago Katonda wakuwa okubikulirwa gwe mu maaso ge. Kituufu ekyo. Okitegedde? N'amakanisa manyi tuwa abaana tudda mu kusaba ebintu bitali mu makulu
tukanga ebintu ebikola amakulu biri awo temubikwatako ate tuwoza timbannanki abantu bakyala kusala abantu simanyi nakuzina tebagala kuwaayo babaweyo ba bizinesi zonna byoto byazikonyakonya dda mabaala ge gali kuli ge baana baliwo gakuba kiro misana tegawumula gugulawo ennyaanya bwozimazeewo ogenda bwoti niweeguza zafuuka owutako na buusa amazzi okyanywa mpitirivu nfumbayo mbawero ya nnyaanya obutekoddemu ku musaayi so bantu bangi bava mu bifo ebyenjawulo ate sitaani abamu batya okunaabira we babamanyi alinnya n'agenda ewala eyo agenda wala wendo wetutuusa omuntu ne bamugamba naaba misana mu masaŋŋanziro owona embeera eyo misana tuku okunaaba bunaaba emisana leka naawe misana ne bamugamba kunama ekyengulu okyusa otunula ekyemoluvannyuma west east central yaba kunamidde da katonda wange gamba okuswala just 1 minute n'okuswala obulamu bwo bwonna ng'obwavu obukubonyabonya kanswala 1 minute so sitaani yagumya abantu emitima yagikapawaza middugavu migumu nnyo abantu tebakyalina ntiisa bakola bukozi iwe nibama bijinja omusajja aliwo bamwe akuvuga piki yaloka piki oba gaali one of the two ave wali ku gundi waliko kazi mingi ntegera bulungi atuuke wayiraka addeyo bamuwa 10 avuga agamwe musaga amugamba ate oyitirako ewa Sezaala wakolera nebagamba muyongeramu mmeka nti 5 ndingana kuvako mubuuze nako nga agivuga akola atya ate piki bagivuga batya onakutamamu kyeŋŋamba avuge bufuuse obanga ali bute ng'ali bwerere badde negundi temuli yakumunda agamba wekomera Sezaala nti ye omuntu nasooka amugoberera namunju w'omuntu najaga wa Sezaala alo okyaliyo nzalina muwalawo yebaddange oyadda yamuwe ku mijene 5 n'ayambala engoye ze niyetuulira wali taata nfudde abantu emitima mikakanyavu yajula bagamba nti agende ne Kampala yalitenze akala omuntu omugamba mugenda ali ku masaŋŋanziro okunama onaabe layisi tebamugala kutta kitaawo bannyina namutta ekyekisinga obukalu nakikola kale ate zimba okuswala muli balabi balungi nnyo sina zina bigambo bingi kale tugenda kwetolamu katono wetukomawo nazawo mbaleta ebyoto byonna bitino diiringa nabyo ndiwakako bakizikiza kati wetudda waliwo ebyoto ebyemiti emiti gino emiti egimu byoto gwe teyawo gye basala ne giddawo enagiwulirako emiti egimu byoto gyogera nti mundeke yabakulaga egyo gyogera gyetwagendanga ojja kundagirira emiti gyogera byoto ng'omuti guwangadde emyaka 5 nga guli awo 10 nga weeguli pulira weyubula bweyubuzi balo ne bagenda ne bateekayo byonna ne basaba baagala kino basaba muti pulira omuntu amanzi gezige gwe waliwo guno gwa Nakayima oguli Emityana Road luli gwatta omuntu gundi yawaguka waggulu ettabi eryakala baali awo wansi nga basoza awo bantu bakolawo nezitenti bafulawo maka ne gutta omuntu bagamba Nakayima abadde anyiize waliwo kati abaliwo wano atali batuukirivu abakozi b'ebikolobero gye bayasse nga abantu temujjana nga mulina ebibi naye temuwulira oyo Nakayima yanyiize ye wanyiiga tabusi so ekyo nakyo kyoto kiri awo byoto bingi byetuli okwatako ekyo ojja kwekanga nga n'ennyumba gy'olimu kale mubadde balabe balungi era abawuliza balungi obw'omukutu guno ogwa DSO tugenda kwetolamuko katono wetukomawo
byoto ate ebyemiti tulina video ebyamagero byabadde ku MCC yes analabe malenga abikubamu ebituli yabiwandagazza bubi nnyo yagambye bafere temuli makulu bali abantu bajja nabo nasooka ne babasindika emyezi 3 emabega ne bajja eno mu kitundu ne bapagisa awantu ne bafuka abantu ba bulijjo eyajja nga alaba namayitawo mwezi mbwayazibya amanso pulira kati bwe bagenda naiba bulijjo tumulaba ano muzibambi yajja talaba yajja alaba amanso negaziba yalabye ekitiibwa ekya Yesu akumye ebituli mbairako okwesuula ago simanyi pulaani abo bonna abagudde babadde ku manuscript maliwo yagambye ate omunamubuuza nina abagereka yabadde ku manuscript katwetolemu katono tukomewo